ku BBS Terefayina yaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda nkulamusizaako ssebo n'ennyabo. Ali ku BBS Terefayina programu olutindo yeeyiyo. Musajja wa Kabaka abirimu y'ematofu mu Nakalungu nzikalidde ogibatuusaako. Olutindo luno lukuyunga ku nsonga nnyingi naye nga zonna za ndasi, zonna za nkizo. Obuweereza waffe nga BBS Terefayina twesigama nnyo ku buyiiya ate mu ngeri y'ekikugu nga tukuwa ebikwongerako. Gwe n'abantu bo n'ekitundu kyo n'ensi yo n'ensi yonna. Kaakati nno nkeeredde mu bya insurance. Insurance nnyingi mu nsi naye waliwo insurance ez'enkizo ez'essimba nga zaaliwo weeziri era ziribaawo ate nazo si nnyingi. Nze mmanyiimu eyitibwa statewide insurance SWICO. Era bwe tuwulira obukulu obwo bwa statewide insurance kumpi eyagala n'okunsinga emyaka bukyetandika, abantu baffe tulina obbajjukiza obulungi obw'okutambuliza ebintu oba n'ebintu obikuumira mu insure. Y'ensonga lwaki mpise wano muko w'embuga ono Jagwe Ronald Muyingo. Ono nno nga yakulira bakitunzi ku SWICO naye kamusabe ababuuzeeko. Ensi ekulaba bulungi ssebo. Simanyi nkuwayiriza weddira musu. Ssebo neddira musu amanya nga bw'ogoogedde nga bw'ogagambye nze Jagwe Ronald Muyingo nga ndi muko w'embuga. Ekituufu. Neddira musu era ew'omutanda. Mtuuka ffe tufumba ate nkumanyi ng'oli mu ssiga eryo lyennyini ekkulu ejjo era ery'ensonga eryo weewaawo. Nsanyuse okubeera ku BBS Terefayina eyaffe era ntuusa obubaka oba essanyu okuva mu statewide insurance company 40 years plus emyaka 40 plus akiri tuli mwana mugumu kasookedde bakama baffe bagunjawo kampuni eno era naffe twongera okukakasa nti tujja kwongera okugikuuma. Weewaawo. Yes. Kyenvudde nanga nti yaliwo weeri era eribaawo. Amiga ekyo kituufu. Era naffe tujja making sure tugirekawo tugikolera ebeerewo. Bangi baali bamanyi okugenda kwa omu ku mutandisi waffe di statewide egenze tesobola ekyaliwo ku kitebe kuba nayo nankubadde nayo ye statewide nayo yennyini insure nayo ye insure state within a state kinene nnyo ku kyetulowooza. So of course tusiima era tusiimira ddala obuweereza bwammwe wamu ne bakasitoma baffe nga bwe tunajja tuwuliziganya. Weewaawo. Tetwala nnyo tujjukiza omuntu mu butonde ayagala nnyo mujjukiza. Akayima ne kavuga state musangibwamu abaweereza abalungi abeggonjebwa statewide ne musangibwawo. Yes, statewide insurance company SWICO abangi gye bamanyi tusangibwa ku Shore House Bombo Road plot 1. Plot 1 ye plot etandikibwako ku Bombo Road. Abaludde mu nsi oba abaludde mu Uganda mu kibuga bakimanyi era bamanyi lwaki ffe tutandikirwako Bombo Road plot 1 era tulina amatabi mangi mu ggwanga muno. Teri insurance company yonna esinga statewide insurance company amatabi. Tulina amatabi agasukka mu 30 mu bitundu ebyenjawulo. Ng'era ekitukozesa ekyo kwe kumakinga sure nti tugezaako okutwala saavisi yaffe oba obuweereza bwaffe eri buli muntu okuva mu mawanga oba mu mawanga ag'enjawulo. Era statewide insurance company tulina amatabi nga bwe mugambye Shore House is head office. Tulina amatabi mu Kampala agatunda third party ze tuyita agents offices ne mu bonds eyo yonna tulinayo amatabi. Ne branches nga zo kiba kitegeeza tulina branches mu districts ez'enjawulo bitundu by'eggwanga ebyenjawulo eziwera 35 n'okusukkamu. Weewaawo. Nja kuwaayo example nti bw'ogenda mu east tutandikira Mukono ne tugenda Jinja ne tugenda Iganga ne tugenda Mbale ne tugenda Soroti ne tugenda Tororo ne tugenda Arua ne tukomerawo eggulu ne tukomawo. Bw'ogenda mu west tutandikira wano wennyini Nateete ne tugenda Masaka ne tuyingira Mbarara tuuto Ishaka tuli Kabale tuli Kisoro. Eyo yonna tugezaako okulaga abantu nti statewide
si ya Buganda yokka si ya bannakampala yokka naye esaviisinga buli omu. Ab'okumazzi mwabeerabira abantu ba Kabaka bali ku bizinga e Kalangala nga bwe nkugambye nti tuyina Masaka Masaka ebadde egezaako nnyo tukwasaganyiza wamu ne Kalangala bajjira bwe bati basala ku kidyeri ne basala naye tuyina enteekateeka era ntera nnyo okulambulayo okumakinga sure nti ab'e Kalangala because batusabye tebalina insurance company gye baagalayo ndala okugyako SWICO so batusabye tumakinge sure nti nabo tusembeza obuweereza bwaffe gye buli era njagala bakakasa nti very soon tujja kuba ndowooza nayo tuyingizaayo naye byonna because bw'ogendayo tuyinayo abantu baffe aba Brevard Sons abo naffe tuba insuringa because service bazifunye okuviira ddala e Masaka n'eno so balinnya bulinnya nti naye bwe yakwata omuliro Brevard insurance company yali emu yaginsuringa era yagizaawo yali statewide insurance company so twongera okukakasa nti obuweereza bwaffe busemberera ddala ku buli muntu era ne bangi abatuwandiikira nga baagala obuweereza buno tubusembeze okuva mu bitundu ebyenjawulo tubakakasa nti tutunulamu ne tuweeyinga ne tumanya nti yes wano wali visible because nga bw'omanyi nti bizinesi yonna ekola magoba so olina okutunula n'omanya nti wano wanaaleeta ssente z'abakama bange kampuni esobole okutambula so basobola okutwengeginga otukubira ne tujja ne tukola feasibility study. Yes, sir. Oli ku BBS Terefayina ndina omukulu ono Jagwe Ronald Muyingo okuva mu SWICO Head of Marketing and Sales yakulira bakitunzi. Mukulu Muyingo otuteekedde kireero nayagadde nnyo yogera ebintu ntambuza y'okumazzi ebyamaguzi oteeseteese eki? Sebo nga bw'omanyi bulijjo obadde otukyaza twogera mulangira Simbwa gyali omulese era bonna gye bali ne bakaba bange ne mukulu Kiwanuka nga gwe mumanyi SWICO gyali na buli omu gyali mu kampani tutunda ebintu bingi ne buli kaseera tubaako n'ekintu kye tugezaako okupromotinga oba okusindika abantu bakitegeere olwaleero tubadde tuzze okubategeeza ku kintu kye tuyita marine stock goods in transit policy wamu ne kye tuyita professional indemnity. Abantu bangi ba business people oba abantu abali mu byobusuubuzi tebakimanyi nti ebintu bye bayina birina okubeera insured. Ebintu bye bajje China, ebintu bye bajja mu America, bye bajje Dubai birina okuba insured. Gavumenti ya Uganda omwaka oguwedde yayise etteeka nti buli muntu aleeta ebintu alina okuba nga alina kye tuyita marine or goods in transit insurance. Ekikiyisa marine nti lwakuba biba biyita ku mazzi. Marine kitegeeza mazzi. Kusaabaliza kintu ku mazzi. Tekitegeeza nti oli ayisizza ku nnyonyi yeta insuring nayo olina okubaayo because basasula. Insurance eno initially oba edda nedda yali esasulwa gy'ogula ebintu era nga Uganda efiirwa obutitimbi n'obutitimbi bwa ssente. Abasuubula China ssente ng'ozisasula ate China. Olina kusasula China okufuna insurance olw'okuba be bakuweereza ebintu so ne bazeesigaliza. Naye gavumenti yaffe nga tuyita mu kitongole ekitwala ekya Insurance Regulatory Authority ne Uganda Insurers Association wamu ne ba member association ne batula ne bagamba naye kiki ekiremesa ddala ffe kubanga tetusobola kubanga insurance yaffe tugisasula ate nga SWICO weeriwa ate nga SWICO weeri so twali tufiirwa emisolo mingi because abantu sente basasula eri ate basasula mu dola ate nga n'ekirala abantu bano bwe bafuna obuzibu tebayambibwa because oli aweereza sente nga aziyisa mu Western Union okufuna ebyamaguzi naye ate bw'afuna accident ayinza n'okuba butayambibwa because eri tamanya gwayogera naye tamanya ani gwakubira. Ensonga lwaki gavumenti yakiisa omwaka oguwedde that banna business people balina okusasula insurance policy eno nga bakozesa insurance companies ezaffe enzaaliranwa SWICO bakozesa jjajja waazo SWICO nga bw'okitegedde. So insurance eno eyamba abantu ebyamaguzi singa ebyamaguzi one bibbibwa nga biri ku nnyanja singa ebyamaguzi bino bikwata omuliro singa ebyamaguzi bino emmeeri ebula tumanyi tuwulira nnyingi nezitera neziyingira e Somalia neziyingira eyo mu kye bayita ba pirates ebintu ne bikwata omuliro oba yennyini nebbira ekisoboka
bw'oba ogisasudde ng'oyita mu SWICO oba mu Uganda Insurance Association obeera sure nti ojja kukonkona bukonkonyi ku lujooga ye bannaye ebintu byange bye nasasulira sibifunye empapula ziizino nasasula risiiti bweri naye ebintu byange tebituuse naye ntegeerezeddwako byaguddemu. Kaakati awo wennyini yes omusuubuzi atulaba oba asuubira okusuubula munnayuganda yenna ali wano ali waffe Kalungu eri ali eyiganga ali aluwa ali ekisolo bino otandikirawa nze mbadde nsuubula mukama nsuumuusizza ntunze emmwanyi yange terimba nfunyeyo ka kapito njala kubaako kyendeeta oba nga nti nedda kantumye generate ennene amasannyalaze gavaavaako yeenenkubiranga emmwanyi njagala generate eyo SWICO agintambulize mu insurance njijja Bungereza UK quality ntandikirawa nze sibimanyi ndi mulimi nnyo omuntu bwagenda okusasula sente ze URA ejagamba waliwo forms bajjuza era okusasulirako insurance bw'oba bakugamba osasulirako insurance ffe tukasita otuwa emiwendo oba value y'ebintu by'ogenda okuleeta tuteekamu butest efita percentage netukubulya nti osasula zero olusasula mu statewide insurance company mu matabi genkunnyonnyodde oba inine of our banks n'otuwa confirmation nti nsasudde police ng'eruma police olumala okuluma tujja osobola otubulya nti ngenda leeta kino ne kino netukuwaka form ndeeta generator lugogoma tukuwaka form n'ojjuzaako n'ossaako details era ebintu ebyogenda kikabwe ekiti maanyi bwegati kiri valued bwekiti ya dizero ya million 12 ng'osasula premium abamu tubagamba ng'osaba naye ne bw'oba tosabye ng'oguma kye tuyita okuwa obuvumu yes kati sikyalina kweraliikirira pressure tevaawo nga tusasula era URA bwekubuuza osasudde insurance obalaga bulazika receipt kaakati awo mukulu jjagwe yes mwe nga SWICO mukozi ogwamu sente muzifunye naye wayinza okubawo obulagajjavu mu kutikka aba kaakati ebifaananyi ebi awo emmeri awo ndaba yali yeetisse naye ng'amazzi galinga agaagala ogitwala kyekyo kimu ku ebyo bye tuinsuwalinga nti oyinza okiyita obulagajjavu emmeri ezo ziba nnene kizibu nnyo okusanga nti bateekako konteina mu bulagajjavu naye insurance ejja kukavalinga kye tuyita accident ebigwa tebiraze because oba tomanyi nti omuyaga gunaayita oba tomanyi nti emmeri ejja kutomera olwazi oba okiraba ebimu ku ebyo ebintu bibakulaga omuliro ekutta omuliro oluusi oba so twetendera ebinajja ebigwa tebiraze bye tuba tetumanyi nti ddala kino kigenda kutuukawo kyeŋŋamba SWICO emanya ddi nti wano waddewo obulagajjavu kubanga mmwe mukifunye omugagga eri yatikka kaakati ekyokulabirako mu inshuwalinga biva bweru yokka mu Uganda ebiri ku Victoria tumubinshuwalinga ebiri ku Victoria tubinshuwalinga nga bwe nkugambye nti okuva eri gy'obitikira paka ebiina okukoma kuba biba biyita ku mazzi tukiyita marine bwe bimala okutuuka e Mombasa bigenda kugenda ku kye tuyita oluguudo ku lukalu ne bikyuka ne bifuuka goods in transit oli ayinza okugamba nti eyange njajja inshuwalinga paka e Mombasa bwe neetuuka e Mombasa nfunirewo kava endala erya goods in transit oba okiraba so netukuwa eyo neefuuka goods in transit tumanya nti ebintu bino byoinshuwalinga nti njagala kuba inshuwalinga weeks 2 zokka olw'okuba ndishuwa mu weeks 2 ebintu bino bigenda kuba bivudde e Mombasa nga bituuse mu stowa yange tukukyajinga ako kokka yes so ensonga eyo eba terina kukweraliikiriza kaakati SWICO ekijjako ddi engalo kasita bimala okutuuka kuva e Mombasa yes kasita bimala okutuuka oba gwe kasita otugamba nti mpe insurance ya nnaku asatu kasita ennaku asatu ziggwako nga tucommunicatingidde nti oba bidire tulera yafiira ye Mugundi era bwefiirwa bwefiira ebusia oba olintaki bakubuulira nti tufunyemu ddire gwe nawe ng'otucommunicatingira tuyisako endesment nga twongerako ennaku wadde ole ennaku 2 nti munyongere ennaku endala nti ennaku endala 10 nti oke kale kolewo ka additional nti oba kano kagwa mu nnaku zino ezaffe tetujja kukyajinga naye kasita obeera ng'otubuulidde kasita bituuka ku sitowe wange bwe paba kasita bituuka ku sitowe we paba
insurance ya goods in transit oba ne marine baafuna nga biri because ataawo oba oyina ofuna insurance policy endala eya store esobola okuba fire bagirale omuliro nga biri mu store oba osobola ofuna eya bagirale ey'obubbi abantu banyazi nti omugagga yatisse mwami jago yatisse emaali ye olutuukise bw'ati n'agigira ne babambulako amabaati ne bagwa munda eyo tojja giyita marine oba goods in transit wabula ojja giyita bagirale or theft so eyo nayo ng'ebazibannyonnyola gyeri naye kweno ebadde ya busuubuzi kumanya lwaki tulina ogisasula ate insurance policy eno eya marine eyamba n'eggwanga ngaffe nga bwe nkunnyonnyodde nti twali tufiirwa omusolo mungi nga gavumenti Uganda nga tuwa bweri naye wano kaakati ne batutegeerera dola zisigalawa waffe World Bank yatuggyeko byetuggyeko kiba kitegeeza buli kamu ke tuyina akaffe kayina sigala wano otherwise bwowaayo eri exchange rate interest bibeera binene so tuyina okumakinga sure nti buli kimu tukyesigaliza bebaffe yewaffe olina kusapootinga wo mukulu jjagwe juuze eryato oba bakiyita kinaala kyali kitambula ekiro kyakisinagoba kikasenyi emaali y'abantu mbaawo abasuubudde embidde manda n'obulamu bw'abantu ne bugenda nakati abamu kyali kibi nnyo ebyo bibi ku SWICO bigikwatako ebyo bulungi nnyo gavumenti yayise etteeka nti ab'amanda abo yayise etteeka lwakuba nti bannayuganda oba bantu bannaffe oluusi tebaagala kuwulira buli kinaala ekiyita ku mazzi okwo kirina okuba nga kirina insurance oba buli kidyeri oba buli lyato eddene against public because oba ogenda kutikka abantu n'ebyabwe era ebimu nja kuwa example nga Brobad ani abo abalina amameeri bainsuwaringa abamu tebainsuwaringa sobola okuinsuwaringa against property y'abantu egenda okwetikibwa obulamu bw'abantu up to a certain limit n'ebigenderako era bali meant okuba nga bayina insurance policy eyo safeguarding that on the water because eyo ebeera risk era tugiofaringa mu statewide oli ajja naganina ekidyeri kyange kiriwate bwekiti sente bweziti era bwe mmala nga tufuna policy yakyo nga tukugamba n'obulamu bw'abantu bulina okubeera covered up to a certain limit tumanyi sente tezigula bulamu naye wabaako akantu nga bw'omanyi nti ne third party oba ne moto insurance abantu bagamba nti naye sente ze bagaba mu third party entono n'alist omuntu afunayo n'alema kuba nga abantu be bafiiriddwa bwe bato baluuzinze so ezo nazo kaba tugiina era nsaba nnyo abantu abakozesa ebinya babuuze bannyini binaali ebyo oba nti bannange ekintu kino kirimu insurance SWICO ekimanyi nti ebintu byaffe bye tugenda okutikka bigenda kuba catered for nti yes kuba enamba tuyina numbers nyingi eyange nja kugibaawa tagibawe nedda kikebula satu gibawe enamba eyange eri 0752 32 87 59 oba 0772 faabamu kubasooka ku line 0772 32 87 59 otubuulire bubuulizi si kyoyagala oba genda ku matabi gaffe ago genkunnyonnyodde ag'enjawulo mangi nnyo obuuze nti njagala kumanya ku kino njagala kumanya ku kino nkola ntya okufuna obuweereza ffe ku statewide tujja kubanga tukubuulira buli kimu oba ku mutimbagano ogwo oba ku mutimbagano ogwo www.swico.co.ug tujja kuba tukubuulira polisi endala gye mbadde nsembyayo okubuulira gyeya professional indemnity insurance cover profession mukulu biri munda we profession mu kyokola oli munnamawulire ze profession naye oli insured singa oyogera BBS Terefayina ekitongole kiri kava ya BBS na buli kimu tuziina singa oyogera ebyakatebule oba singa olulimi luyitira ne lusimattuka n'oyogera ku muntu n'akutwala mu kooti kumpewo wano oyonoonya erinnya lye okimanyi nti bayinza okutanza ennyo naye singa oba olina insurance eya professional protecting omulimu gw'okola insurance eno eyamba abasawo
it's a profession. Basomesa. Doctor, it's a profession. Eyamba ba lawyers, it's a profession. Engineer. Baloya abo bagyetaaga nnyo kuba baloya bakola ebintu bingi on our behalf. Asobola okugaidinga mu nsobi n'otuuka eyo n'oluzinga omusango. Ate nga abadde guidance ye. Omusomesa asobola okukola ekyabatagenderedde mu mission oba kiki mu nsobi. Engineer bazimba ebizimbe enkya n'eggulu. They must have a professional indemnity policy. Nti singa azimba oluguudo naye by mistake mu nsobi newakyama ne lugwamu ne lwonooneka biki bajja government esobola okutwala kizimbe ne kiyiika akeedi ebadde babuuza profession kyono yakoze kino olina okuba nekye tuyita professional indemnity policy. Singa omusawo obadde okola operation ku mukyala Mungu n'amujjulula n'omuleka mu pamba n'omuleka mu simanya biki leeta tugende obwambe obwo ab'ekika ne bamala oba bannyini muntu ne bamala bakizuula nti waleeta ensobi because of the work you are doing kiba kikkakatako okubalirira naye bw'oba olina professional indemnity obeerashuwa nti yes banankyajinga nza kubanga nkola ki mba nzijja mu statewide insurance company. Kaakati awo wenyini mudakiika emusaba obewombe ebya SWICO bingi hatujja kuddira terefayina yammwe ebya SWICO tebiggwayo yaliwo weeri era era terefayina tusiima tutandikira weeri naffe weetu ebya SWICO tebiggwayo ebya insurance tebiggwayo twongera oba nnyongera okubakakasa bannange nti mwongere okutusapootinga naffe tujja kubabeererawo statewide nga bwe mbagambye amatabi mangi policies nnyingi tubaddewo emyaka n'emyaka era ekitubeezesezaawo kwe kuba nti tuweereza mu bwerufu mu bulungi nga Ssaabasajja waatera okutugamba tetubongoota tuzuukuke tugende mu insurance buli kimu kisobera okuba nga kiri insured. Nyongera okwebaza bakozi bannange board eya statewide insurance company bakama baffe ba clients abatusupportinga tusiimira ddala wamu ne regulator waffe insurance regulatory authority webale nnyo sinza vaano nga sigambye Ssaabasajja Kabaka awangaale ne maama mwannyinaze n'abagereka Sylvia Nagenda ow'omusu ayongera ofumba akume sijja kusukkako wano mukoddomi w'emugaka mwerekereza okuva mu SWICO mukulu ono Jagwe Ronald Muyingo baagaliza akaseera akalungi musajja wa Kabaka birimu ye matovu katugende mu programs endala eziddako ayi Katonda kuuma na munswa.